kati wano wenjagala okuyambira abazadde okuwangula obulamu oba omwana okututumuka oba okubeera ow'omugaso eri abantu abamwetoolodde oba bamuliraanye. Ebitundu 9 ku buli 100 bikolebwa bazadde abamukuzizza. Ebitundu 9 ku buli 100. Okusalawo Sandra olwaleero kuwosalawo ebintu ebisinga byonna singa nkuteekako kajojijoji w'ebibuuzo tugenda kuddayo nga kusalawo kw'abazadde nga si kuku bye wasoma amasomero g'ogenzeemu be bagalonda naddala okuviira ddala mu nasale maama ne taata oba gadiyani yamanya somero ki mwogenda okugenda okukuba kusalawo kwe. Yensonga lwaki abavudde ku script y'omuzadde ebiseera ebisinga atuuka n'atomera. Era abavubuka tubalabye ku mitendera mingi abaviiridde ddala ku bakadde n'agamba nze njagala kubeerawo nga nze omuntu kubanga mu African setting tuyinamu kiri nti omwana asobola okubeerawo nga talina muntu amugaidinga. Kati ekintu ekyo kikosa nnyo abavubuka. Tekikoma kukosa abavubuka nekikosa n'ebiseera byabwe byaki eby'omu maaso. Kati omukadde ono gw'obadde ombuuzaako etundutundu erisinga obunene omukadde kyoli olwaleero akirinamu omukono. Nange olwaleero atudde ku seeti ali mu kuddiza abantu. Kyendi olwaleero omukadde akirinamu ki omukono. Njagala tutunulire cultures abantu nga bana nkubuulire lwaki ziri successful ate nga tukyatributinga ku bakadde butya bwe bakizannya. Okusooka culture esinga okubeera successful babayita ba Jews. Abasajja abo ndowooza baba bategeera nnyo musematalo ow'okubiyitira nga abatawaanya bava eno badde eri era basaasaana nnyo mawanga ga Europe. Okubonaabona kwali kungi yensonga lwaki olwaleero the Jews be bantu abasinga okukolagana. Ekyabaleetera okukolagana bwe busambattuko bwe bagenda bayitamu. Okusooka basooka ne bava mu nsi yaabwe ne bagirekawo ne bagenda Russia ne bajja US ne balagawa ne basaasaana. Kati bwe baamala ne bamanya nti tusaasaanyiziddwa si lwa kwagala kwaffe tukomawo tutya. Era buli w'onaasanga ejju mu nsi yonna buli we bali bagagga. Tewali wali muju nga mwavu. Ku babilioniers abali nabo bakulira ku musingi gw'abazadde nabo era kyembadde ngenda okujjako actually kyembadde nzirako ku babilioniers 2023 n'omusobyo tuyinako 21 nga ba Jews billionaires in dollars not in Uganda shillings tuyinako 21 ku bantu abasinze okuwangula no Peace Prizes kuliko abaju 11 kibeera kitegeeza nti bo bayina codes oba ze bayita the Jewish codes. Okusooka mu culture yaabwe teriyo maama teriyo taata. Bo bayina omuntu omu gwe bayita the Jewish mother. Bw'obeera taata you a mother. Bw'obeera maama you a mother. Dinda kate ntwala mpola. Misinde mingi. Ndabo nvuga speed taata afuuka ddi maama ate. Anti kakati ekyo kiddirayo ddala kati you a Christian. Before nga tetunnajja mu kukkiriza kuno okwa Jesus Christ balinawo kyebali bayita the Jewish law. Ontegeera the Jewish law mwe mwava endagaano enkadde. Kyova olaba nti mukama waffe bwe yajja baamubuuza nti ozze kutuukiriza ndagaano nkadde era teyakimenyawo. Era amateeka agaali gaakolebwa abaju gaasimbulizibwa ne galeetebwa mu ndagaano enki endagaano enkadde. Kati lwaki balina notion egamba nti tetulina maama tetulina taata? Bo balowooza nti bubeera buvunaanyizibwa oba bubeera buvunaanyizibwa bwa family okumakinga sure nti batendeka omwana oba abaana ne baba nga tebabatendese kubeera successful mu bulamu naye nga babatendese kubeera ba mugaso eri abantu be beetoolodde. Njagala otunule across the board ogenda kwesanga nga buli kitongole kyonna ekyamaanyi mu nsi kiteekwa okubaako omuju. Bwebeera World Bank, bwebeera World Health Organization, bwenabeera International Monetary Fund, buli kitongole kyonna ojja kisangamu omuju. Era ku bo whether you are a dad or a mother you remain a Jewish mother. Era bano bo lwaki bakireeta bwe batyo bakimanya nti ensi erimu okutabuka. Ojja kwesanga nga maama acyankalanye ne taata. Oluusi taata asigaza abaana oba maama asigaza abaana. Kati aba abasigazizza yenna oyambala ekifaananyi ky'obwamaama toyambala kifaananyi kyabwataata wadde you a single parent nga gwe daddy. To them ku baana abaliwo you are a mother not a dad. Era ogenda okwesanga nga batributinze nnyo success yaabwe mu bintu bye bakoze.
ekibuga kyabwe ekikulu ekya Israel kyarankingibwa mu bibuga mu nsi yonna ebisinza okubeera developed. Era bw'oba nga nze naawe tukkiriza nti tweyambisiza bulungi social media okimanyi bulungi nnyo eggwanga lya Israel liri ku mwanjo nnyo mu mawanga amateeketeeke ate agasinga okukozesa tekinologiya. Ekyo tebakituuseeko nga basaba busabi, bakituuseeko olw'okubanga wabaddewo kye tuyita intentional parenting. Bakwata abaana okuva omwana nga wa mwaka gumu ne bajja nga bamutendeka sayidi zombi bbiri ez'obulamu, sayidi enkalubu ennyo ne sayidi ennyangu ennyo. Wano togenda kisangawo mu Africa. Wano abaana abafa omukadde kati gwe Sandra ne bw'osaba 10 bakuba emiggo lwaki osabiriza sente? Ate ekyo kirala. Wano Sandra gwe akasente bwe kaba nga mwekali. Tuyina wano enjogera egamba saagala omwana wange abonebone nga bwe nakola ki? Omwana n'akula ng'alina sayidi emu ey'obulamu. Emu. Kati takulidde mu nnaku. Bw'asaba omugaati mumuweerako zesta n'agusigako ne blue band. Ebintu bisatu n'abirya ku kintu kimu. Amala okusigako zesta n'assaako blue band wakati n'assaawo eggi n'amala n'amalirako entungo n'ali omugaati ng'agwambazizza bulungi gwonna gujjudde. Kati omwana akulidde mu eyo embeera kizibu nnyo kula n'amanya nti nina okwetoberanga. Okitegedde wano twagala nnyo okusiiga sayidi emu ey'ekifaananyi so ng'obulamu Sandra buzibu nnyo okumanya buzibu teri abufulumanga mulamu. Ke kabonero kokka akakulaga nti obulamu buzibu. Naye kati ffe bwe tubeera wano mu Africa tetulina kye tuyita intentional parenting. Ffe omwana bw'akula omwana bw'atandika okusuumukamu mu kifo ky'okumugayidinga tubeera ne twit era actually eyo system tugiyita control versus guidance. Wano mu Africa we only control. Togenda wano tokola kino tubeera mu kukanga na kubajjayo kino tokikola kino tojja nawe sanga ng'omwana ky'obadde omutangira afuba nnyo okulaba lwaki kino oba kigaana. Kati olw'okuba tulinamu kali akatima k'okuvumbula ojja kwesanga ng'omwana bw'omugaana ebidongo ajja kuzuula kiki. So abakadde mbagamba bakozese system bbiri. Control versus guidance, abakadde bachoosing guidance. Manipulation versus motivation. Motivate instead of manipulating. Twagala nnyo okumanipulating abaana baffe. Bw'okola kino nja kukuwa kino. Your manipulating is indirect. You're not motivating him. Badde manyi nti ekyo kimuwa maanyi kutuukiriza ky'oba omugambye akole. Reward system tekola bwetyo. Ngenda kuwa example. Abaana ebiseera ebisinga bw'abeera ng'ali mu ssomero. Ne bamugamba nti bw'ofuna first grade ngenda kukugulira akagaali. Kati ekyo kimuwa amaanyi kwegamba okola ky'okuteekamu kyonna ky'asobola okuleetera first grade. Ky'ogamba kikyamu. Kati Sandra, nze naawe wano njagala tukyuse narrative. Era kye tuyita mental blocks. Bakiyita actually cogs in the system. Ebyo ebikulemesa okulowooza nga bwe wali badde olowooza oba ebikulemesa nze ekintu kye nkyasinza okukola obuzibu mu bulamu bwange si kunoonya ssente. Kyaku unlearning what I had learned. Abantu abasinga tebasobola kujjawo bye baayiga ne bazzaawo birala. Bye bassa mu mutwe atambulira ku ekyo kino kyemmanyi kiba kiwedde era bw'amala okufuna mental blocks nga ggalawo toyina kipya ky'omugamba toyina ky'oyongeramu kyamanyi kyakola kyamanyi. Kati kiri ky'obadde ogamba ekya manipulation versus motivation. Abakadde mu kifo ky'okumotivatinga abaana baba manipulating. Okumanipulatinga kwe kuliwa Sandra singa osoma bulungi ngenda kukutwalako okeewassenga awo gundi olw'okuba omwana ayagala okukola ki okugendayo. You're just manipulating his intellect. You're not motivating him. Lwaki? Kati kankuwa ekyokulabirako. Singa mba njagala omwana oyo agende ewassenga we nsobola okumugamba singa okola nsobola okumugamba bwe tukola ABCD kigenda twanguyira okutuuka ewassenga oli. Ontegedde dani okumuwa akakwakkulizo singa onkolera kino ate tukikola nga tutaddemu n'okutiisatiisa. Bw'otayite bulungi sijja kukugulira ggaali. You're manipulating. Anti tukulidde ku bisapatu. Bw'otaakole kino ngenda kukukuba. Kati omwana n'akula ng'alina ekintu ekyo is always manipulated. Kyova olaba nti script yaffe mwe tutambulira emanyiddwa. Tumanyi nze omuntu bw'ajja n'asaba omulimu mbanyi by'asuubira byonna mbimanyi. Musuubira okusaba omusaala. Musuubira okusaba omwongeza. Wadde tamanyi lwaki n'alibadde mwongeza. Omusaala tebagwongeza olw'okuba Sandra oyambala engoye ez'ebbeeyi. Omusaala tebagwongeza olw'okuba Sandra ofunye abalongo. Omusaala tugwongeza olw'okuba Sandra osula wala. Omusaala tetugwongeza olw'okuba Sandra obulamu bwo bwa bbeeyi. Twongeza omusaala nga guli directly proportion ku ebyo by'oweereza your value contribution to the company
obuweereza bwe eri enkulaakulana y'ekitongole yeekungeseza ki omusaala nze singa mbadde mukozi okukyusa mindset yange mu kifo ky'okusaba bannyongere era neebuuza nnyo bwe ndaba bayirawo abakozi naye ate nenkizaayo ku bakadde kubanga omukadde bino ebintu byonna omwana byagenda okufuna mu maaso eno biva buto ng'agenza omwana bimuteekebwamu kati abakadde ate nabo abo Mufrika we sibanenyeza nnyo kiri awo oluusi nabo baba tebamanyi kyakukola tosobola gaba ky'otalina si bwe guli tosobola kumpa amagezi ga bugagga nga toli ne bw'oba wabisoma so ng'ate kyawukana ne professions endala ng'obusawo obwalooya nti ate sigenda kumala kumenya abantu ndyoke ngende kuwolereza ababbi kino kyanjawulo bw'oba ng'onsomesa kubeera mu maka agawedde amaka amalungi kukumagana nze ne mukyala wange oteekwa okubanga naawe either abakadde bo oba ggwe mwennyini ng'olina engeri gy'oli mu kulambikamu amaka ago gatambule buki bulungi so kiri ky'obadde oli mu kugamba abakadde ebitundu 9 ku buli 100 omwana kino Sandra nkigamba mazima nga nkya Katonda okubonaabona kw'abantu boolaba ku street aba yava ku muzadde ebitundu 9 ku buli 100 bye bali mu kuyitamu olwaleero bakadde omukadde yakuyigiriza batya bwe basevinga omukadde yakuyigiriza butya bwe banyaga abantu kubanga gwe gwakozesa okwejjako abamubanja genda omugambe siriyo n'enfuluma nti maama taliiyo kati omwana omuwadde in fact ne bw'oba tomugambye nti omuntu bamunyaga bwe bati omaze omutendeka just akifunirawo nti abamanja bwenti era bw'akula keekakodyo keekamu kubanga kagenda okukozesa we honor abantu betwagala nga tukola ebintu bye baakolanga ng'oyinza okubanga ewaka eyo bw'ojja perfume mu box tosuula box ne weebuza ekintu ekyo gye kyava naye nga kyali kya maama you just pick it nti nayiga nti bwe njijjamu just nkiteeka mu kibokisi kugikuuma nga eri save omukebe ne bwe gugwamu ogwa perfume era ogutereka naye ng'oluusi olwesanga nga kyatandikira kyatandikira ku maama so abakadde bano intentional parenting ne financial guidance ey'abakadde tulina kugitandika ng'omwana akyali muto omwana okumutwala obutwazi ku ssomero n'okumutwala ku kyaki tekimala singa tugenda mu kyaki z'omu Africa ate zino banaye zimala amaanyi kyaki z'omu Africa tezisomesa bantu the biblical principles zisomesa abantu ku reciting Bible verses era wano abantu mu kujjayo ebyawandiikibwa bazibu nnyo soma Marko 5:5 ne mugisoma soma Luka 2:2 ne mugisoma soma Genesis 1:28 ne mugisoma Malaki 3:10 ne mugisoma ezo zonna baba bazimanyi naye mubuuze Malaki 3:10 principle ki gyeyigiriza abaana nkuzaayo eri nabadde nkumenyera cultures eziri rich ntwakatemako Jewish mbadde n'abaju tulina aba South Korea okay kati eyo yali nseemu South Koreans ne North Koreans aba abantu njagala olwaleero batunuulire ensi zaabwe we ziri tezituusewo olw'okubanga bye bakkiririzaamu nti Katonda owaabwe wanjawulo ku waffe y'omu parenting mu nsi ezo eyawukanira ddala ne Africa byanjawulo wano ffe tusomesa abaana kuraminga kituufu era omwana bw'asomesebwa social studies n'asomesebwa science olwaleero Sandra singa nkubuuza mpa omugaso ogwa lwaki wasoma arts oba sciences wasoma arts oteekwa okuba nga wasoma ku bintu nga Timbuktu wasoma why Said transferred his capital from Muscat twabisomera tukyayomba tugamba lwaki babitusomesa ngeno mu maaso tebina ebitugasiriza njagala kukubuuza ebintu ebyo wawe bikuyambidde tewali wano mu Africa education system ebiruubirirwa n'ebigendererwa byayo by the way yabyachievinga kubanga yatusomesa kunoonya mirimo abantu era olumala okusoma baginoonya system etusomesa olumala okusoma oyina kunoonya mukyala ebyo byonna ebiddakawo script bagituwandiikira ne bagitukwasa kati education system yaffe wano ebiruubirirwa byayo n'ebigendererwa byayo already biri achieved era nze omusajja yagitukolera simunenya kuba ebiruubirirwa bye yabikola ki yabifuna kati ffe abakadde okukyusa ebiseera byaffe eby'abaana mu maaso tulina kitandika ng'abaana baki bw'oba tomanyi kyakukola noonya abantu abalala basobola okkikolera wano ffe ekisinga otukola obubi kulowooza nti buli kintu tukisobola era abaana tubatendeka okuva olwo nga buli kintu kyonna tumugamba omwana ateekwa kyekolera wano mu Africa w'osanga omuzadde nga buli paati ayagala gyezannyira mulimu gy'otagyiza kuzannya kuba tomanyi bwe zitambula tayagala mwana kutoba
Financial parenting omwana togenda musomesa stocks, bonds, fixed incomes, togenda musomesa commodities and alternatives bw'oba tomanyi bwe zikola. Kiba kitegeeza omuntu abimanyi yalina obimukola ki? Yalina okubimuwa. Kati zanya paati yo ng'ey'omukadde. You're supposed to guide, you're not supposed to control. Oyina omwana kumulambika, toyina kumutsaako fubutize na fugabbi. That is control. Omwana oyina mu motivating, oyina muzaamu maanyi, toyina mu manipulating. Nkolera kino nkuwe kino. That is manipulation. Ebintu ebyo omwana bw'abiva obuto ng'alabye ojja obimuzimbamu bw'atuuka eno waggulu. By the way, kano njagala kayisawo mu bwangu nnyo. Obwavu n'obugagga. Poverty is not a problem. Poverty is a result. Okay. Poverty is nurtured. Okulunda era waliwo abantu abalunda obwavu ajja abulunda mpola nga kagenderere nga bw'ayagala. Yes. Wali ayagala obwavu konse kono. Mu bigambo baba tebabwagala, mu bikolwa nga babwagala. Bino ebintu biri byanjawulo. Ebigambo byonna ebikolwa byombi byogera kintu kirala nnyo. Omuntu ali successful yasobola okukkiriza nti ebigambo byange biteekwa okugenda n'ebikolwa. Bwe ngamba nti njagala ssala mubiri nteekwa okukola buli lunaku ekintu kimu ekinyamba kugujjako. Bwe mba njagamba nti njagala kusala mubiri n'engula gym costumes n'enzitereke wako emyezi 3 mba nkyagala oba mba sikyagala? Mba nkyagala naye mba ndi mugayavu. Mu bigambo mba nkyagala naye nga mu bikolwa sikola ki? Obugagga is a result. Kyetulaba ebweru ng'oyinamu kasente eyo ebeera system ya munda enteeketeeka era enzimbe era obugagga si mukisa. Obugagga byebyo ebintu omuntu byakola buli lunaku, eyo tugiyita the process of iteration. That buli lunaku kyokola ng'okiteekako noga leero ngenda kikwatako n'enkya nkigatteko ne luli nkigatteko ate ng'oli mu ku-applyinga principles kubanga obugagga bugendera ku misingi egimanyiddwa era emiteeketeeke. Ensonga lwaki osanga mu famire emu muli abantu 7 mwenna oluusi temusomye oba mwenna musomye ebintu ebyenjawulo. Omu n'afuna ssente nnyingi nnyo abalala ne batafuna. Abalala ne kibaleetera okulowooza nti ono abasaddaase kubanga that is the African setting. Emikisa gyabwe agikutte yenna n'agitwala olw'okubanga bambi bano stress, financial stress gye njogerako kati. Financial stress eva mu butamanyi ki kyakukola. So poverty and wealth oba rich omuntu okubanga mugagga byonna bubeera kugamba zaali badde results eziva mu ebyo ebikolwa ebyakolebwa emabega era ne bijja nga bizimbibwako. Bano abakadde intentionally by the way kagenderere batulunda okubeera abaavu. Kati ddire tuteekeddwa okukyusa script eyo omuzadde nti kale fayina zanga idinga mu bintu ebyenjawulo nzize nkula. Ddire nina nteekeddwa okukyusa script eyo nzire ku yange. Script ekyuka bweti tokyuka bukyusi nti njezza ku yange. Mindset togikyusa nti ogikyusa kugezza wuwo. Mindset oyina kugikyusa ng'egoberera principles. Nga bwe nakugambye to me nze situnuulira Bayibuli ng'ekitabo eky'okugyamu ebikwate nteeke mu mutwe gwange. Ntunuulira Bible oba ne Quran, ekitabo ekitukuvu ekya Quran, mbitunuulira byombi nga books of principles ze nnyina okuduplicatinga nange nteeke mu bulamu bwange. Ekikolwa ekya Mukama waffe ekyokukyusa amazzi n'agakolamu wayini. Olwaleero nsobola kikozesa ntya? Principle eyo nsobola gi-applyinga ntya? Mukama waffe okugenda n'asanga Peter n'amusanga ku nnyanja ng'olunaku lulamba lwonna balumazeeko banoonya ebyennyanja tebakutteyo n'abagamba tuddeyo. Bwe baavaayo eryato ne libula n'okubbira olwa ebyo ebingi bye baali basoloozezza. Principle eri awo ya trust. Nti nsobola okwesiga omuntu gwe nsanze mu bulamu bwange nga nkuze n'ambeerera wa mugaso okusinga abantu b'empangadde nabo ebbanga ddene. Kubanga Peter yalina emikwano gy'ebbanga ddene nnyo. Naye baagenda mu nnyanja ne batalobayo yadde katya wadde akamu. Ono bwe twali tuyisa stranger kyova olaba abaana ab'obuwala mbeewuunya. Ayagala okufuna omuntu nga mmaze naye emyaka 7. Gwe ndabye leero nsobola bulungi nnyo mwesiga n'abeera wa mugaso omunene mu bulamu bwange okusinga ab'empangadde nabo. Kati principle yali ya trust gye twalabira mu kikolwa kya Peter kye yagenda ne Mukama waffe mu nnyanja wakati. Teyali si ku reciting a Bible verse. And therefore, Jesus called on Peter to go back and ne bajja n'ebyennyanja bingi. Ekyo ekikolwa kye baakola principle kyeriwo. Principle eriwo ya trust. Era tukubirizibwa okwesiga abantu Omukama nga bw'aba baleese ne bajja gye tuli. Oyinza okuba ng'omanyi oba nga sikumanyi. But the fact that nti nkutegedde kisoboka bulungi nnyo nti ensisinkano yaffe Katonda agitaddemu ebiki. Nti mulimu abantu togenda nga weesiga buli omu. Bayinza okujja naye nga ate alina kigendererwa kye. Weesige omuntu paka ng'akulaze nti tasobola kwesigika.
atya some people are smart nage ajja kujja aleme kulaga kigendererwa kye mukomekerere nga wano ajja kujja atambuza mpola mpola nti osobola okumwesiga the moment you trust that person era maaso ogenda okwesanganga yalina bigendererwa byate kufunamu ye kye yali ayagala. Otera okuvuga ku mmotoka? Nvuga. Okay. Singa ojooza enkuba nekusanga mu kkubo todda mu jooza nga lwaki ate beekuteeka ebisooto. Kati nkugamba bwe weesiga omuntu n'akumenya omutima tekitegeeza nti todda mu trusting ate tekitegeeza nti weegendereze nnyo era ekyo ekintu abakadde kye batugamba kyabulabe era kikyamu. Bakumenya omutima kati sooka weetegereze bulungi nnyo ojja kwetegereza baguddemu buto ku luli baagumenya ebibajjo bina ku luno bajja mmenya aga 2. Principe eriwo eri nti mu bino ebingi by'oyitamu mwe muva omuntu oli omulungi ffe gwe tugenda okwenyumirizaamu. Ontegedde mu bingi bino by'oyitamu butya otudde mu maaso g'abaana bo kiki ky'ogenda obbagamba bw'oba ng'oli wabba wa principles balina okugenderako mu bulamu bwabwe mu bulamu obw'omu maaso bintu ki by'ogenda okwesigamako ng'obatereeza obagamba tugenda kuyita wano tuyite wano tuyite wano olw'okubanga gwe wamenyebwako. Era by the way ekintu kino kankigamba abakadde ebyo ebintu by'okoze ne bigaana mu bulamu leka kulowoozesa abaana bo nti tebisoboka kubanga ffe buli lwe tugezaako ekintu ne kirema. Wano mu Africa wosanga omuntu ng'ogenza oyagala piikinga oba oyagala kutandikawo bizinensi mu kitundu n'ojja n'ogambako Sandra njagala kutandika bizinensi ya saluuni n'alyoka akumenyera ebizibu by'ogenda okusanga byokka byakuwa takuwaayo kirungi na kimu. Saluuni abantu nnaku zino tebakyasiba nviiri munanga abantu kati bava ku make-up munanga abantu tebakyakola njala munanga abantu tebakyagagala saluuni onfuna bulungi nnyo. Kakati ebintu ebyo byonna bw'ogenda okubyetegereza bimaliriza bikujje ku mulamwa gwe wali badde ogenderako simply because oli akusiigidde sayidi y'ekifaananyi ekibi kye yafuna mu kintu ekyo kye yali akoze kye yatandika n'atakuwa sayidi ntuufu.